of course bansubiza okumpa $5,000,000 ne bansubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gutofa ati onakyo genda tusiwako kyonna bwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga naye nga tola mbuli mu matigga nga nina ebisago byantu kisaali nakyalina ku treatment musobola abasikani zibina zino wanene fakula naye bapolisi musi tuzire so obudde wakadde bampressurizing okujja wanene musobola obiraba so nenjagala nzijentangaza eggwanga nti kyebasuubiza tekyatuukirira singa kyatuukirira osanga munaye nalibadde nga ngamba naye kankole ki kansirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange bweyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri ya Robert Basayo nenoonya paka bweyangwako nengamba mwezi wakati kujjanjabe buli kimu kyonna nooveeyo tangaza eggwanga nyamushonero sigamba nti tebanguze baganda bange bino byonjogera ntegeera bulungi nnyo sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musesa ntegeera bulungi baganda bange abasajja bano bino babikola nga towulira bakuba empiso like no fainting oba towulira kintu kyonna bakola nga tolina kyomanyi nga like already nga olinga oba nkyogere nti simanyi nakumanya so kyekyo mukama wange Kingizali mumanyi Kingizali yansomera ddiiro eno nangambye ndiyo so tuisaawo Eric bakuwe mitwalo ga milioni za 5 bakutwale n'ebweru okyusa obulamu so like wakusomera ddiiro eyo gwe munyinyi omuzannyo oguzanga oba okimanyi nti bagenda kukola ki bagenda kujja bakupiikinga naye mu kupiikinga abantu abakupiikinga tosobola bategeera tosamanya nti oba yegundi and of course batekawo embyajo ebuuza bya ndoso abategeera naye already gobwera okimanyi kiba kiri programmed gwe okimanyi nti kino kye kiddako naye otomanyi bagenda kupiikinga be baani Kingizali okugambe wakola na amaze banga kimweni era kolanga Kingizali like bodyguard wa Kibanda era akuuma Kibanda omanyi bikiriza ko nabala babuuze nedando kyembuuza wano oba ogenda mu ddiiro olina wosayininga nti wemala mu mpaataano gange oba jasibira bigambo obugambo ebijja tubyogera tusayininga nti osayininge wanene just tubyogera nga bonagamba nti ababikugamba because erebera group oba mu kimanyi of course ono bwakikola kino ono yaddako oba okimanyi nti kituufu ono waba agize bwati already amashwari ni bama kigenda tuukirira okuba ntuuka mu mikono gya government waliwo omukwano gwange omu avuga boda yalaba embeera gye mpitamu nga ndaba ndi waka nangamba naye mwesigwa NUP nga yo wafuna obuvune naye kati ekolawo kikatu kubeera ng'oli waka alina mukwano gwe omu ali mu polisi namunyumizaako so namugamba muvuka gwe bakwata gwe bakyapasa emabegako kyali wange naye ali waka talina treatment atali mu mbeera etali nnungi so connectinga oyo guy connectinga ngeri gyalina mukwano gw'omusirikale ne banagamba katugezere nga tukufunira obujjanjabi obusingawo so okuba nti tuse mikono gy'abasajja bano tuli mu kulwana na bisiyaga tuli mu kulwana babbi ba mabaati parliament lero ekola etteeka lweta diversion y'omwana wa Nuupu simanyi mbu Nuupu ewamba kati mwabadde bawakana nti Bobi Wine si president wa Uganda era nga mugamba nti Bobi Wine si president mukitegedde nti Bobi Wine ye president yalina drone yakulira emmundu yakulira abawamba abantu taata Bobi Wine tusonyiwe kendeza ku kiwamba abantu Bobi Wine kendeza ku kiwamba abantu Bobi Wine kendeza ku omenyi bwa mateeko buli mu ggwanga president nolaba abantu ba Museveni bali mmere ki oba mutwe ki bone batamanya they are promoting Kyagulanyi indirectly bana abasajja bandabikiranga buli budget rezibagwako they provoke wabewe ekintu ekikolewa bafune sente omusajja omutulo otula mu kamera ne daire monitor eggulu eri respectable ne muteekayo ebintu bya katemba mwe mulowooza is there any amount of propaganda asobola okuteeka Kyagulanyi down olaba ebisiyaga
tebisobola kusuula Bobi Wine nga NRM propagandist bonna bali mu kyakutambuza kimu nti Bobi Wine ya promoting ebisiyaga without evidence, without knowing that Bobi Wine was the first artist to release a song and was banned from entering England. Eraza Kyagulanyi gwe mmanyi omusajja w'ebyobuwangwa tasobola kukkiriza mu biri bya busiyaga kubanga bogera ne wa Kyagulanyi osanga yenkofu enjeru. Kubanga you know what culture means. Bobalesa propaganda w'ekisiyaga n'agaana omukuba. Naleta propaganda era n'agaana omukuba. Kati bakutte balalu batadde mu kamera. Nuupu yali ebadde ddi ne drone eziwamba abantu. Era Nuupu yali ebadde ddi mu buyinza obutulugunya abantu. Ani yagamba nti Nuupu eyina emmundu? Ani yagamba nti Nuupu eyina ssente oba eyina amafuta agagula emmotoka? N'otunuulira emitwe gy'abasajja abaasoma. Bannayuganda temugezana muva ku mulamwa gw'ekisiyaga. Batalisoleta diversion z'okutujja kusiyaga n'amabaati n'ensonga z'abakadama temuzivaako mbamanyi muwunga nnyo. Bannayuganda muli bawumba tuutu temutegera muli basirusiru. Tunywerere ku kisiyaga tukirwanyise tukigobe mu Uganda. Tunywerere ku babbi b'amabaati mubalaba baba batalisogeegaana. Bannayuganda munywerere ku nsonga z'abakadama mwe batebabafuga. Babafuganga abasirusiru bawumba tuutu baleta akantu katone mukabuukira. Mbegaire mubaleke bafire mu video zaabwe, mubaleke bafire mu drone zaabwe, mubaleke bafire mu firimu zaabwe. Operation kugoba kisiyaga mu Uganda, operation kugoba bubbi bwa mabaati, operation kuyamba bakadama. Ate temuddamu kugenda Saudi Arabia mwe bannayuganda. Sigenda kola video mpanvu, don't be diverted. Bwanga maje gabadenga agadi meeting logical and psychological nti Kyagulanyi is the president banga bitufu babikoze byenda bakumonitor. Kati gosolo todo gambo tulina drone bu Kyagulanyi ina drone eziwamba abantu ngazijja wa musajja wattu ngamafuta agajja wa musajja wattu kagamba mulowooza propaganda asobola okusuula Kyagulanyi nabagamba temuyina ati asuula Kyagulanyi ati asuula Kyagulanyi nga muteza kibaita service delivery nga malwaliro wali eddagala ng'enguudo nnungi nga temubba mabaati nga temulya bisiyaga nga temuwaayiriza enguzi nga tewali tribalism nga tewali nepotism neje munaakoma okukola ebintu ebyo nga temubitakolinze ne mulowooza mbu Kyagulanyi ky'ekizibu ky'eggwanga agakatona mu ggulu temulina kye mulikola Kyagulanyi mumwongera maanyi kati leero abadde taliko nga abantu babongo buli kubisiyaga muzize erinnya ly'emawulire mulowooza mumusuula kumbe mumwongera buwagizi niyo ani ategeera gavumenti eno ddala ani abalira amagye ne mutaswala ne muleta kivubuka kyonna kiringa ekimunyungu kitunudde n'ebisaati byakyo oba kyekyesala n'ejjirita kizala kuba kyekyesalaasala nga tosobola kuteeka propaganda erina ku Kyagulanyi public n'emugula ekikuba Kyagulanyi kukola kye bayita good service delivery muweereze bannayuganda muweyambe bakadama bafe ebweru abakazi bafa bazaale na lufeenya emulago teriddagala tusiba tubiyimba bwe mutuba temusobola kukola bintu ebyo mutuuze shut up musirike change a revolution automatically netali diversion je mulikola bannayuganda bagigule naku zina abantu balabanya nkoye n'okwogera buli sawa mbera ku social media bw'osobola w'okusirika eba teri abuusa abantu okwogera ennyo mpulira nkukoye teri angulira mazzi teri angulira soda naye ate ndaba bannayuganda nga babafuula abawumba tuutu government yeni yali omulekerawo okulowooza mu propaganda nga mulowooza agenda kusuula Bobi Wine ndayira mumwongera amaanyi okwebaka ku baana bange kino nkirayidde mu kamera temulina propaganda gwe mugenda kuba Kyagulanyi amukwate paka nga mutegedde nti mmwe ekizibu ky'eggwanga oba temusobola kukola ku bintu biruma bannansi bwe muba mukyawamba abantu emisana mu drone muziwukite eza Kyagulanyi ate bulijjo mugamba si president yaba n'obuyinza ku drone president yaba n'obuyinza obuwamba kakati ekitegeeza Kyagulanyi elected president nga kimwagala okulaga eggwanga. You are portraying that he's the president because he is not drone as wamba. Because have a single security. That's what you want to show the number mwagala kuizanti Kyagulanyi president. Ngamusase mukuteka ekitegeeza na mukimanyi mutima is the president. Omuntu alina obuyinza n'obukugu obuwamba kitegeeza yaba in charge of the country temukyali in charge of country. Ni lwaki mwefuula abawumba tuutu? Lwaki mwefuula abasirusiru? Ekintu kyemukola kibakuba mu public nti you no longer have security. Mugamenti bonna mwabamaje muli under Kyagulanyi's command kimwagala okulaga ensi obwavu mutuluma tugudde eddalu mutuza mu diversion tulwana n'abasiyazi babbi b'amabaati bakadama muleta bivubuka busimanyi Kyagulanyi yampamba musajja awo tasobola n'okuwamba emmale atasobola nakwata kyennyanja mugundi gwe bannange Uganda taata oba atuloga ayina Katonda wange ne Sara ngisaba bw'obanga taata Katonda okoye Uganda gondo tulugizikiriza yambe Mukama tuyambe tuleme kulaba ku bintu binene bisingako wano bugubwa ddalu. Museveni olina okugoba Kulayigye. Museveni olina okugoba Brigadier Kulayigye mu kifo ekyo agenda akola emirimu emirala kubanga w'obeerera nga oli mu magye I'm a spokesperson. N'olyoka okola ebintu eby'ekisiru Kulayigye.
we mubeera mumajjo oba you become detached nebitaito yabawa kati wazuukuse Kulayigye ng'olaba eyo move kuweesa promotion bagenda kugoba Kulayigye kubanga muli bajega. How can you be the spokesperson of our army nojo kola ebintu by'ekisiru Kulayigye ne weeparadinga ne weetuuza? Who cannot tell that is bogus? Ebyo byonna bye mwakoze biri bogus. Why don't you call the president of social media? Kulayigye oba omanyi bya mundu sigala ku bya mundu ebya social media tobitegeera. Kati what type of a stunt is that? Olwo mwakoze damage mukolera Bobi Wine mutulemesa aba defending government. Kati akasajja okakubye wezi 5 golo 5 gotobitegeera Kulayigye mulinda isima aboogere olumunja bba waayo kuba mwesiriwaza oli musajja muntu mukulu wake ne weeparadinga mukati oleese nnyo ebyago bya kkako obimanyi kuba Museveni longo intelligence ebigobezza abantu mu position Kulayigye to give president longo intelligence. Kati what is this foolishness mbubuka avuddeyo mukati eyanjo kya ate ye nopo simanyi government nejja nenyamba bogus. Oyo bogus mwongera Bobi Wine mileage tumufunza mumupromotinga. Kulayigye okoleraani Felix Museveni goba Felix Kulayigye nkubuulira mugobe ali detached tategera mirimu gyakola. What is this stupid mbuno simanyi nopo kati eyanjo kya oba tumanyi byakukola twebuuzeeko mutuwa omulimu omuzibu to defend government. What bogusness is this? Mbuwe weeparadinze otudde n'omuvubuka mbukati ate abanjo kya paasi baali banopo ne baŋŋamba mbumbula akamairinge government. Idiot moves, bogus moves. Ezo moves ziri bogus. Era obwana bonna ku internet bukulabanga oli Shirek wabadde nga Shirek Kulayigye. You were like a Shirek. What bogus is this? Nti kati olwaleesa akakodyo wayiyiza wakuliyetinze nojjayo ne uniform y'amagye n'otuula n'oyiya wayiyiza osaana kugoba Kulayigye bagobe. Museveni Kulayigye mugobe mugamba agenda akole mu NADS awali detached talina byakobe. If omanyi army we tuli proud of the national army mulimu ebintu byemukola ne bizza emabega erinnya ly'amagye gaffe ate nga tulina abasirikale abakabi obwana obuto obwakabi naye muludde nnyo mu bifo ne mwerabira kye mulina okukola. Kati ebyo biki bye wakoze Kulayigye? What was that? You expect us to come and defend? Nze mwaka guno sigenda bapangisa mutwe mukole ebyekisiru byammwe mwekka. Nze abantu bandaze okwagala n'entegeera si I can no longer defend nonsense. Njabaleka bulisi. Yes, kangende n'abantu sijja kukola bintu ate bya kigwagwa salapangisa mutwe. Sinza kati nveeyo era nopo mulaba mwayo ky'omuntu propaganda mumanyi bulungi nnyo. Nze Kabaka naye ate oyo sijja mukola ali bogus. Mubeere serious mulekerawo tokyalinga bannayuganda. Waliwo ba errant police officer abakolagana n'abanuupu funa ssente z'obuyambi bali ne babagabirako bali ne bafuuka bruto ne bakuba abaana n'okubawamba. Era tokola baba katono nga bawambayo omulala omu. Kati we twogerera ejjagendo laba bawambye gundi baba n'ebinnyanya simanyi ayitawa simanyi lowattawa naye nga wonna bali ku bajeti z'abazungu. Naye ate laba gavumenti enjega ekutta atemanya police office omujega alabisiza amagye gaffe yeeparadinze mu spokesperson into bogus acts. Kati ebyo wabadde Kulayigye babiyita batya? Oluvawo nga mutunyiigira abayise bayisizaamu simanyikana amaaso. Situkuyisizaamu maaso gwe weeyisizaamu amaaso mu maaso g'Abannayuganda. You look the fool Kulayigye. Yes, ensi ezuukuse temulowooza biri bye mwakolanga mu nzikiza bikyakola. Today people can even interpret the body language. Ne bw'oyogera nga toyogedde ekigambo bamala ne baleeta abalwidinga lipsi ne basoma ekigambo ekyo omusango ne guguka. Tukubye nuupu eri wansi eyavula yonna etonnya ate mugizzaamu lifeline. Ate simanyi twakuba bali wansi baavula twagala batta ate nga mujja mubazzaamu omusaayi. Kulayigye okoleraani? Museveni goba Kulayigye mugobe muwe emirimu emirala oba okwogerera UPDF tagusobola. Yaddamu stunts ziri bogus. Ani atayinza kiraba ekyo? Kati olwalabye ng'oyiyiza. You are detached. Oli detached ku population
Uva kuvimu office ni bakugamba tukuliyetire kino nojja mu camera. You looked out of this world. Wabadde ng'omuntu alien yava ku space tomanyi kigenda maaso. You looked fake. The whole stunt looks fake. Yakufudde nga watolina wansi. Mweswaza. Ne mukola ebintu ebitalinamu makulu. Ne mulowooza ate nabyo tujja kujja tubawagire buwagizi. Mwe mutuulemu esi babavuge n'obugombe. Waveemu simanyi spokesperson w'amagye. Mweswaza weeswaziza musajja. Weeswaziza wenna. Nga weeswaziza. Of course, bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gotofa kino kyogenda tusiwako kyonna. Bwekola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga. Naye nga tola mbuli mu matigga nga nina ebisago byantu kyalina kyalina ku treatment. Musobola abasikanizi bino zino wanene fakula. Naye bapolisi musitozire so obudde wakwadde bampressurizing okujja wanene. Musobola obiraba. So nenjagala ntangaze eggwanga nti kyebansuubiza tekyatuukirira. Singa kyatuukirira osanga munaye n'alibadde nga ngamba naye kankole ki? Kansirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange bweyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri ya Robert Basayo nenoonya paka bweyangwako ne ngamba mwezi wakati kujjanjabe buli kimu kyonna n'oveeyo otangaze eggwanga. Nyamushoneko sigamba nti tebanguze baganda bange. Bino byonjogera ntegeera bulungi nnyo. Sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musasira ntegeera bulungi baganda bange. Abasajja bano bino babikola nga towulira bakuba empiso like no fainting oba towulira kintu kyonna. Oba towulira kintu kyonna bakola nga tolina kyomanyi nga like already nga olinga oba nkyogere nti simanyi na kumanya. So kyekyo mukama wange. Bamusanga wa Musayinga endagaano ki ekibeera wa? abakwata olina okubanga obamanyi oba pulaani ya King Zali. yamwogedde erimu. King Zali mumanyi. King Zali yansomera ddiiro eno. Nangambye ndiyo so tuyisaawo Eric bakuwe mitwalo ga milioni za 5 bakutwale n'ebweru. Okyusa obulamu. So like wakusomera ddiiro eyo gwe mwennyini omuzannyo oguzanga oba okimanyi nti bagenda kukola ki? Bagenda kujja bakupiikinga. Naye mu kupiikinga abantu abakupiikinga tosobola bategeera. Tosamanya nti oba ye gundi oba ye gundi. And of course bateekawo embyajo ebuuza buzana tosobola bategeera. Naye already gobwera okimanyi kiba kiri programmed. Gwe okimanyi nti kino kye kiddako. Naye bwe tomanyi bagenda kupiikinga be baani. King Zali okugambe wakola naye amaze ebbanga kimweni era akolanga King Zali like bodyguard wa Kibanda. Era akuuma Kibanda. Kibanda omumanyi? Bikirizaako n'abalala babuuze. Nedda kyembuuza wano oba ogenda mu ddiiro olina w'osayininga nti wemmala mu mpaataano gange oba jasibira bigambo obugambo. Ebyo just tubyogera titusayininga nti osayininge wanene. Just tubyogera nga bonagamba nti babikugamba because erebera group. Oba mukimanyi nti of course ono bwakikola kino ono yaddako. Oba okimanyi nti kituufu ono waba agize bw'ati. Already amashwali nibamanyi kigenda tuukirira. Okuba ntuuka mu mikono gya gavumenti. Waliwo omukwano gwange omu avuga booda. Yalaba embeera gye mpitamu nga ndaba ndi waka nangamba naye mwesigwa. NUP nga yo wafuna obuvune naye kati ekolawo ki kati kubeera ng'oli waka. Alina mukwano gwe omu ali mu polisi n'amunyumizaako so namugamba muvuka gwe baakwata gwe bakya paasi emabegako kyali wange naye ali waka talina treatment ate ali mu mbeera etali nnungi. So n'aconnectinga oyo guy n'aconnectinga engeri gy'alina mukwano gw'omusirikale ne banagamba katugezere nga tukufunira obujjanjabi obusingawo. So okuba nti tutuuse emikono gy'abasajja bano.